kati abitya ebigambo ebyo naawe tebikyamukanga yamala teeka mu kati yayagala nsi yateeka mu kacupa teyateekamu ndabika nze yateekamu kubanga owaddala singa anoba naye onoba olagawa wafunza osanga agazibu g'eggwanga lino taata fe abalina ebizibu wanki fe abalina ebizibu ebizibu byobimanyi naawe bingi fe abanditomedde beyanditomedde ekisooka tebalabika bulungi tebalina ssente taata naye wafuna omusajja ali 5 in 1 alina ssente alabika bulungi 5 in 1 yabeera ati 5 in 1 yabeera ati everyone 5 in 1 ng'olina ssente ng'oli mulungi ng'onyirira ng'olabika bulungi ng'otwalibwa ku buko ani yagamba oli mulungi wanje ani yagamba mbu oli mulungi okola ku TV ng'oli mubi gwe weebuze lwaki tokola lwaki toweereza program lwaki oli producer mubeera eri mubikateni waliwo ababalaba naye ffe be bateeka ku front line tuba tulina engeri gye tumeremenyamu bwe tuti abalabi nabo no bali ku kizibu batuuka ekiseera nebagamba ye banawe obaogo baleeta gwaki ku TV naye mmwe obeera eri obula kulya biwaya ate tereeza ate mufumba ki abafumbira temukola era temufumba batafumbika mufumba bafumbika mulumiza abaana bangi emitima akuba muli baserebu tosula waka nsulawa mukubire mukubire mubuuze osulawa sokojjako microphone kijjako mukubire wano mukubire sokojjako microphone lifeline lyerinnya lyawa omwana attu hello Assalamu alaikum. Hi baby. I'm okay, how are you? I love you. I love you. Hello? Hello, my love. Oyinza okuba tewamulekedeza akameeza omwana attu oli mu muhayi my love. Nagikwata. Omukazi ali ow'enjala. Eno tuva kulya nkoko y'etaano waka yalese 2. Ate kali eriko okwanya wali n'owa 2. Nga tumaliriza. Tukogeddeko. Tumalirize. Tulina ekivulu. Omukazi wamulekedde 2,000 wali eryoga by'emitwalo 2 kuwa buwi nnamba. Okuba ekifaananyi kimu. Tankuba. Nkuwebwe kiki? Kiki? Esimu y'amaanyi okusinga eyali. Okay. ABM Media kwe tuli ne Ham Love. Tato yitawo. Adeno. Tofai. ABM Media kwe tuli ne Ham Love. Ham Mukwano. Ham Love, how are you? I'm fine. How are you doing? Onyirira. Omukulu. Onyirira. Nensinga gwe next media mugambo wako. Atandise. Neka sigwalyo wange bwe twalyanga akawunga. Naye kati essaawa zi. Bakalirawo akawunga. Toveeyo. Wano gwe nazze naye awakunda. Sam? Alhamdulillah, Ham is so far so good. Ndi bulungi. Akuba ninamu ka stress. Kandwaza nempona nendwala nempona bwentyo naye nga nja kutereera. Teri muntu atalina stress. Stress yaki? Yasho. Ina so. So yaki. Tujja gyogerako awo. Bw'atali muyimbi. Wetandikidde? Tuveeyo. Tandikirawo. Tetugenda tandikirawo. Tujja tandikirawo. Ng'ogejja biki wali ku ssomero ng'oli kaluyongoyongo. Sente. Wava ku kyovu. Sente zaawera. Nze ntegedde wodda. Mwe mukuba kaliisa obuyondo mukulu King Kaliisa abakuba obuyondo bakubba. Kiki? Nze yakukyazizza. Nenjiwamba. Osusse owandikomye. Mukuba omukulu obuyondo nammwe enseke mukuba kutta.
Raba wenna wali luyongoyongo bwoti nga ne munyera tekulya nko microphone launching nsobola ng'okola concert bw'atali muyimbi abayimbi boka be bakola concert concert eyo hamu ono gwe mulaba muzanyi wa film aman actor era nzanyeeko mu projects ez'enjawulo ate ne TikTok yenyini gyenkola oba content gwenkola naye it is part of acting because what you see in the videos is really totally different from the real person okitegeera kati bw'obeesingirako ebyo ebintu ebyenjawulo byonna n'olaba nga n'ogamba naye bwemba nkoze ekintu bwe kiti tekisobola kuvaayo kati ate n'ekirala concert yange eyina oba show yange eyina cause nti ngenda kukwatayo ka percentage ngenda kufunayo ka percentage aka around 40% mbeeko benyamba nange abalina diabetes abalina ebirwadde ebyenjawulo so nange neŋŋamba let me do this mbeeko omuntu gwenyamba ate nange nfunemu of course sijja gamba nti si ya ssente cause nange siri bulungi neŋŋamba lwaki seetuma hamlove era mu byonna hamlove likoze ssente erinnya eryo alhamdulillah mu byonna hamlove lwaki toweetunya eriri hamu neryekika eryekika lireke bagala mmanye sensi yonna nga bwe ndi musoka abudalla lyeryange ate nyinza nyinza kwetuna ekirala lwaki hamlove lyeryo tugende n'eryo lyeryo lwaki oliyingira nnyo nkulabye oze kumalako mirembe sinnakumalako mirembe nkulabye oli ne Mary Bata oyo oli mu vidiyo oli almost naked mu sauna tekikuweebula gwe nga hamlove actually kati awo kanzireyo ku kiri kye wasoose okugamba hamlove wanjawulo nnyo ne Ssentongo Hamza banjawulo hamlove is a brand on its own era hamlove lirina category mwe ligwa oba werintwala nga nze okitegeera nti bwonsanga mu vidiyo nga ndi mu kuvikisininga bwonsanga mu sipa nga nnanga nga ndi naked wonsanga wa manya oyo hamlove naye ate bw'osanga ono gw'otudde naye kati aba Hamza Ssentongo era omubuuza hamlove n'agamba oyo simumanyi mba waddembe omwegaana sinakindi omugamba nti oyo muganda wange tuddeko wakatwalula amawulire agayitinganye famire ekweganye zitukwegaana abandoninze gamba oyo omwana tebyali bwe bityo byali bitya nawulira neraba n'amawulire basala ekigambo famire ng'ekoze etya ekweganye egambe oyo si mwana waffe ekyo kikyamu no problem tukole tewali buzibu jangu oyitewo nga bw'oyagala tuli free ebigwa mpozi neffe tuli obadde ayagalayo ki hamlove you can do whatever you want hamlove wanje famire kwetubadde tuli famire badde famire bakweganye bagamba oyo omwana si famire teneegaanangako era enjagala nnyo musoke content wange gwenkola awemula simanyi mbuuza gwe kuba omulaba awemula simanyi alina omuntu gw'ateeka wansi tomanyi ayugira simanyi awemula simanyi sijja kugamba mbu mmanyi ali agambe tawemula wama awemula wama alina gw'ateeka wansi tajjaako bantu stress kikyemwagala
mubeera n'agazibu renti ababanja babagoba mayumba bw'ojjako ewa hamlove n'olabayo vidiyo emu ng'osinika ebinnya nga weerabira ebiri gye bakubanja duula obikoze famire ekwenyumirizaamu alhamdulillah tuli bulungi nnyo n'ab'ebika bonna tuli bulungi bakulabye mwana babiraba ne baŋŋamba ate eno vidiyo nga wagikoze masavu onimba ate kiki nkulimbi ekyo onimba gwolowooza ki tuddeko emabega ojja otya okufuna eno idea eyakyo ey'okutandika okubeera mu vidiyo okoze tiktok oli mu spa tuddeko emabega famire eyo idea saagifuna wabula kyajja along the way nga bonalaba nti bw'okola content abantu gwe baagala content oyo yabaako wakuteeka kati nze content wange yampa connections mu bayimbi naddala abakyala n'abaami mukumpa connections mu bayimbi abo boolaba nempa emikwano kati kizibu nnyo omuntu okuba nga agenda kukola vidiyo naddala nga mukwano bikyezo bwezityo n'atalowooza ku hamlove kizibu nnyo omuyimbi ofulumya oluyimba n'atalowooza ku hamlove kubeera ku lisiti yaabo ba tiktokers abagenda osooka oddutambuza kyo kimu ne zispa okitegeera kati essaawa eno tuli wano ku Glow City obadde okimanyi nti nze ambasada waabwe nakulabye dda nze brand ambassador wa Glow City naye banzija wa ku TikTok okitegeera nti neera content gwenkola wa bakyala be basinga omulaba okitegeera era nange neŋŋamba abakyala abali ab'omulembe bajja wano tubawe wigs tulina wigs olina okwanjula olina embaga olina birthday olina mukolo ki olina shoot mujja wano eno tubawe enviiri omuntu yandibadde awo n'agamba hamu abonaabona birungi ki byefunye mu guno omulimu okubonaabona kikyotegeezeza omanyi tiktok esomba buli kimu oli nakuvuma nakola bwati birungi ki na bizibu ki byofunye tutandike na birungi ebirungi byenfunye ebirungi wabula ebirungi byenfunye ku tiktok bingi tiktok empadde emikwano wano wendi ndi wa muganda wange yali mukwano gwange yafuuka muganda wange essaawa eno nze brand ambassador wa bizinesi ye nga si ndala wabula Glow City tusangibwa wano e Makindye opposite barracks ekizimbe bakiyita LJ complex ekizimbe bakiyita SJ complex level biki level 1 J08 shop number nga tukola wig installations tukola spa tutunda ebizigo and all that apart from this Zanjipal Tours and Travels nze ambassador waabwe Zanjipal Tours and Travels nga ffe bo balambuza oyagala kulambula within Uganda northern eastern southern oba western Uganda jangu otunoonyeko wali eri ku Rubaga Road ekizimbe bakiyita Eli complex shop number B6 ngera first floor mujja tubakoleko okitegeera apart from that ebirungi ebirala byogere bingi banakuba akatayimba oba ebirungi ebirala lwaki bizibu ki byezo tiktok empadde n'emikwano bafaani bafaani bambi mwebale kunjagala saagalika nno nange kuba nkola bividiyo ebibanyiiza ne munvuma naye alhamdulillah bizibu ki ebizibu byensanze abaana bavuma kyekyo kyokka bavuma tewali kizibu kirala bavuma naye ate baagala bambi kivumo kye baali bakuvunoga ono omwana avuma nti neekoza baŋŋamba neekoza abo boola naye nga weekoza obaolaba neekoza baŋŋamba neekoza simanya biki
naabo babi. Tuddeko emabega tuzze tukulaba odirinze mu bayimbi. Tugenda tandika omu ku omu. First of all, Mary Butter ndi mulalu. Mary Butter Namakula. Oyo maama wange. Omusanga wa? Mary Butter mukwano gwange. Obadde okimanyi nti yeyawandiise n'omuzannyo gwe ngendo zanya ku stage. Oyo Mary Butter. Gwe ngendo zanya ku show. Ye director waagwo, ye producer waagwo, yagenda ye mumanyi mulungi. Mama wange omulungi. Muzanyi. Mary Butter Namakula ne MBM family. Baagala nnyo. Mary Butter twasisinkana. Mary Butter twasisinkana ku video ya Ndi Mulalo. Video ya Ndi Mulalo. Nina mukwano gwange bamuyita Shami akola makeup. Nali ndi waka nga neebase Shami nankubira essimu nangamba Mary Butter akwagala. Namumpa ku ssimu Butter nangamba oliwa ngamba ndi waka nangamba funa boda ojo nsange wati newe wati tugenda shootinga video kolo lunaku kolo nefuna akaboda nefuna nkubira designer wange nampa obugoye nenziruka ku shoot wetwatandikira omukwano paka kati akuyisa atya ku shoot gwatalina kyamanyi ku shoot shootinga nali nkozeeko awo nali nakabeera mu videos ndowooza zaalinga 4-5 videos gyewali Flash Love oluyimba baluyita Nakutegeera. Nina omukyala bamuyita Viola Nakitende oluyimba baluyita Soulmate. Nina Chosen Becky oluyimba baluyita Wumola n'endala nyingi. Ye Chosen omusanga wakoze Chosen yekweka muzibu okwasa. Si muzibu kukwasa, tewali muntu muzibu kukwasa. Omusanga wabye Chosen Becky Chosen namusangawo yali video challenge namukolera TikTok nanoonya nagira olatandika era kati twogera mukubira ne Kazim Bambi ne ku show yange agenda kubeerayo bannange mujje mumulabe agenda kubayimbiramu. Video zonna zenkulabyemu z'abakazi temuli musajja anti content nkola w'abakyala. Lwaki w'abakyala? Fe abasajja tetuli mu content ate mulimu lwaki? Anti abakyala be basinga okumpagira. Abasajja ne inbox yange ejjuddemu message z'abakyala. Awo tudde awo maze mpeerezaayo oluyimba lwange nkoleraayo luno nkwagala nnyo nkoleraayo luno kwatayo 2 kwatayo 5. Bayimbi abo bagaba ssente. Senga weetuli, senga tukola, senga TikTok tetwagivaako tobeerawo otafunira obeerawo ofunira. Tuddeko emabega. Ham industry ogiyingidde. Ham yasomako. Ham yasoma. Ham alina bachelor's degree mu hotel management and institutional catering. Nga tufumba oba ndi mufumbi mulungi nnyo. Era maaso awo ngenda ba nzigulawo restaurant yange genda ba ya mulembe nnyo. Nkyatumya byuma manyi bigenda va wala China, Iceland gye bigenda okuva. Oli w'amaanyi Ham. Kati restaurant eyo mugirinde. Ham okuyingira Kampala ayingira atya oba nzaalwa yakulu? Kampala tuddizeko emabega obuto obwo Ham abeera atya? Azaaliddwa wa? Ham amannya amatuufu nze Ssentongo Hamza. Nga bazadde bange bonna gye bali bambi balamu bali awo Kakiri alhamdulillah. Mungu webale bakuuma. Ewaffe tuli bana 8 ndi mwana wa 2. Ham yasomera ku Kibuli Demonstration School primary ye yonna n'avaawo n'agenda Kampala Islamic Secondary School n'amalirayo form 6 n'avaawo n'agenda ku campus
byonna tuwulidde osomedde mu masomero ago abiri hamu essaawa zino ne hamu omukadde kirabika banjawulo hamu omukadde teyalina nnyo ddalu hama mukadde teyalina omuto omuto omukulu nowe nakozesa omukadde hamu teyalina ddalu mwana nga naye mwana wange sabijjukira asibijjukira ojjukira wali eri baako ojjukira wali eri omwabaniraga akawo sirina kyenkumanyiko ndeka newalwaniranga akawunga wali eri nzingambagamba Abdallah tolwana nze nwanira akawunga ng'olwana akawunga okwana abaana basomero balamba bonna wabakwana n'obatuuza wali oba kati wawasa oba okyalimu emize egyo simanyi taata nawasa mukyala waffe tukutumiddeko naye tetwalibanga oba gwe obikwasaganya oti twali bangu nnyo era ebyo n'obimugamba awakana anti era awakana ate omuntu yenna gw'oyagala lwaki oba tomuwakanira nga naawe naye wali omeketa amannyo akyagameketa nali meketa amanyi wali ompulira nga meketa amanyi wagameketanga mu ddoomu nga tetwebaka buli lunaku anti kyesimanyi oba wali okola kikoze essaawa nze nali nsoma morning prep amuzaye muntu atasomanga morning prep kwebaka era nasoma nina diguli amuza nasomanga morning prep gwe ng'okola gwa kwebaka oba wabaki byonna tuwulidde ddiini eddiini ekkiriza byokola eddiini byonna nga tetunagendeyo nkwebaza olina sigida mu kyenyi kiraga eswala tokola ki togimisinga lwaki oba omisinga eswala ebizibu by'ensi eno bwebigattamu okumisinga eswala oba tojja kufa bufi bizibu bingi ensi yo nga yo tetudde kati olina okwesigamira Mungu mu ddiini yonna gy'osinza oba mulokole saba oba mukristaayo saba omusiraamu saala tusanga ebizibu ne mu byetukola bino byennyini ebimu Katonda tabikkiriza n'ate buli weweewaayo ate mu maaso ge oluusi akendeeza ku busungu bwe yali kutaddeko ate n'omusaba ebirala n'abikuwa naye tojja kgenda omutyoboole ate oyagale Katonda okukolera nno tewali shortcut mu bintu bya nsi okuggyako shortcut gye mmanyeemu eri wa Mukama Katonda mwesige mukiririzeemu ajja kukolera tudde emabega primary level wayinamu ati ono sawa zino gwe tulaba saamulinaako kozi ne bwe twali ku ssomero nayagalanga nnyo waliwo ebiseera abantu bali babayita batya Greenfield bajjukira ndeka Greenfield bajjukira naawe bajja kwolwo twalina mu ddoomu ne batuyita nga bawandiisa abaana abamala senior 4 oba mwali mu kirasi kyawo saali naawe nali sibiwuliranga na Greenfield ne bajja gwe yasooka ne ku mwanjo ye nga batwala bannamawulire simanya musomera bannamawulire biki nayagalanga nnyo journalism naye kyekyagaana tewali kyagaana ndowooza mutwe guno gwali gubadde gwali tegujja bikwata ebiseera ebyo nali mulalu nnyo oyo hamulavu gwe tulina omutwe nali mulalu nnyo nga tebijja kukwata wa mu primary secondary mu secondary byali tebijja primary tolinamu yadi ne ka art akakola byolimu secondary era tekaalimu ati ajjirawa bwe natandika TikTok wano ne ku campus temwali kati mu kutandika TikTok wano
we byatandikira okusembera nga baŋŋamba oli muzanyi mulungi biki ani agamba akuwabye abafaana bawabya abo ne bw'oyambala akapale nga wenna okunamya agamba hamuleero Bwasinga. oyitiridde webityo webyali otandise skiti esooka sizanya skits nzanya tv series ziri nali ndi awo aba Amaniform production nga tuzanya omuzanyo baguyita Damali gubeera ku Pearl Magic channel zonna Star Times yes DSTV sorry bali baito biti byogere DSTV muzanye nga Damali banoonya bambye nga tugenda nga tukkaanya nga bampayo kipaati awo nga njoola omusimbi ozanye part ki ndi musawo mu ddwaliro ndi musawo omulungi nno ow'akajanja otandise okujjanjaba abantu nzijanjabira ddala era ne mweno vidiyo yandi mulalu ndaba era paati oba wagirimuuko nali musawo obusawo anti oyo nze amujjanjaba tuleke nze amujjanjaba otulabako amatu kati otiitira ddala mbuzi ate kiki kale gwe yalimu sinze yalimu omujjanjabye ojjanjabye muzannyo kati briefly that is it wetuba tugenze mu art biki watandikira paati gye baali bakuwadde n'ogamba eyo sisobola gizanya tebanga buli kimu kuba nze ndi flexible kyonna kyompa kizanya tuddeyo emabega ssomero ozze bagambye tugenda tandika okukola ki okuzanya obiyingira essomero ki aba Greenfield Second Life wano wogambidde twabiyingira ffenna musoke tojjukira bwe twabiyingira owatandika otya twabiyingira babiri naawe gwe ono twabiyingira baithen olina akawala ke wali okwana oba bali bakayita Shanita Shantero Sharoni Shamuzeno olimba kwaga amannya olimba njoge kale abalabi baffe banaye mukyala waffe ali ewako natusonyiwa eno interview kati ojjukanyeko okujenvudde waffe kuba tebibadde byangu nga nange naye mulabiridde alhamdulillah alabika bulungi omukyala omwami omulabiridde alabika bulungi empale bunayambala za bbeeyi ennaku zino bannange genda mumaaso kola omalirize malirize next media mwebale kumugumiikiriza ono si mwangu mpulira ye producer owasho ez'enjawulo omuli show eno gye bakola eya RAP eyo show ya RAP bambi mwebale gumiikiriza si mwangu wayisibwanga otya mu ssomero nkyebaza mwami Kalisa mwami King Kalisa gyebaliko taata kansubire oli bulungi interview omukulu ono weebale mugumiikiriza si mwangu yawedde dda oyisibwa otya ku ssomero life eyo mwatunyigirizanga ne mutukuba empi ku ssomero nali mwana muwulize nnyo nga ndi wampisa nnyo naye abaana abamu baali bazibu omuli omukulu ono be baali bamenya keesi zaffe nga tabbye ebbunda yeererula wabba ebyokulya byaffe ebyokulya tubibbye kyekyasinga okunnuma ekyo n'okumeketa amannyo nga nze nzuukuka okusoma morning prep ng'oli wali ekumeketa amannyo n'abaliwo bonna bagamba ekitasoboka gwe okusoma morning prep nasoma be bamu ku baali basinga otulo mu ddoomu ngende mu maaso kola
tetunakola jagena mazina twasazeewo kundabisa nga nali meketa amannyo otulo twali tungi naye nga secondary twali bana bawulize nnyo twali balungi nnyo twali bampisa nnyo tetwabbako naye mwe nga mwamenya kesi nga mwamenya bintu by'abaana twali basita wali sita wakwana ku ssomero musanje ezo walina abakazi nga 8 mu kilasi ez'enjawulo ng'otomera n'ab'emikaaga bakuwa wali okula oze ne idea y'amawulire kye kyakujja ku mawulire amawulire saagavaako that is why nja kwebaza bakama bange bannange aba Delta TV tukole mwebale kumpa mulimu oli ku Delta sawa zino ndi ku Delta ntandika gwa mukaaga program ki inshallah program bagenda babagiyita weekly jazz nga tugenda beera tu streaminga buli lwakutaano sawa 12 paka sawa emu erimu ki oba tetubbirako balazi tubaleke ekyali ku coming soon ejja mawulire ogatutte mu maaso ogawulira amawulire kati ngalimu buzibu ki bwagafunyemu oba temuli tonimba mwegali obuzibu obuli mu mawulire musala ebigambo mwogera ebituufu n'ebifu baani mmwe kamange King Kalisa nkutumiddeko taata ku King Kalisa nolonsaba ku mulimu rape yageze mu liivu bampenjira okola gwagigaba liivu nsonyiwa gwazigaba nsonyiwa temwagaliza omulimu oba yakwata oba yakubaki gwe okufuna omulimu ku Next Media wabisomerawo twasoma ewa nze Sonko Muhammad Sonko Greenfield Sonko Greenfield nkujira waliyo obijjukidde Good Talent ye manager wa Good Talent Management era ne ku YouTube ye kwali Sonko Muhammad eyo njimanyi batuleeta muzanya firimu y'omufu Janaza yegana muzanya firimu z'abafu nze tewali firuwa nze tewali mwazanye y'abafu waliwa Sonko ajja atugamba ajja leeta kuva dda no Sonko mugezigezi yatusooka mawulire ali ku salaamu ajja tebamugoba tebamugoba yatuuka ekiseera nga yeekozesa ajja tugenda zanya firimu y'abafunze yali omulambo be bakaabi saliyo tata wafa wekka be bali abakaabi wafa wekka bali abakaabi Hamza akwanya obuwala bonna bumazeeyo tetulina tunywerako mazzi ampayiriza ssaawa zino naye nga yadiringa n'obuwala yatandika okumentioninga omu ku omu baku inboxing ati obadde olowooza gwasinga wano wali tokwana hamba ajja kukuweeteramu wali okwana hamba ajja kukuweeteramu kiri ekiwala kirina ogumwa gunene bwe guti ajja kufuma hamba wali okwana hamba wallahi yali akwana omuwala bali bamuyita hamba salaama ajja kulumba ne mu hamba aluwa hamba gyali eyo afumbira musajja ttooka ali mu Uganda alina abaana 9 ali mu Uganda alina abaana bameka oyo muzaazi ate alabika akyazaala ali lubuto gwabimanyi sibimanyi weba bamwenda alabika ali lubuto lwa wakkumi alina 9 ariko we10 gw'olina bameka yadde n'omulema ngambye olina omukyalo ewaka wawasa mwannyoko nina olina ki tetunatuuka kuzaala temunatuuka kukola ki kuzaala okulira brand ennene ya Next Media nga tolinayo wadde akajegereko oluwuzi lw'omwana brand kitegeeza kuzaala eyo kampani ssebo nnene omanyi kyo basizaala olina bazaalira producer omulala omanyi kyo basizaala
tosobola kubanga tozaala ate kalike wagamba kajjemu olubuto mu siniya 4 wakagisamu abaana b'abaana b'abakazi bana embuto mbu sizaala osatula amaka gabe aba nga embuto zivaamu kati embuto ezi tugende mu maaso taata omaliriza taata akulaba mu vidiyo yasooka awulira atya yali musanyufu bitya alabyeko ku mwana we ku ntimbe za TV bebe esi disappointinze family yaffe kuba balina omwana serebu ensi emumanyi agenda nakola sho ajjuze Bat Valley kasitoma ogenda kujja ku Bat Valley olabe sho nga 5 July tiketi nzirina wano naffe era tujja gula tiketi ogenda gulayo simanyi ovaawo ozisasulira mu kamera nedda obufeere bwe bwali bungi mu ssomero nedda tuzzeeyo okulidde mu ddiini ey'obusiraamu taata alabye omwana we famire bakulabye tebatandise omwana yayayuuka babyogera ebyo babyogera naawe of course kati kankubuulire ebintu bino eno buli waba olina jani gy'ogenda okukola oba step gy'oteekinga yonna mu bulamu we suubirawo abantu abaagala okulemesa step eyo gituukako wegaba amawulire wajja baawo emikwano egijja okugamba amawulire nno nga si mangu babakuba tiya gaasi bajja kuloga bajja kukola ki okitegeera kati ne bino ebyaffe bwe biri okitegeera kati kankubuuze singa teyali TikTok nti weeri abantu nti banjagala nti content nti emirimu nfuna Glosity bali nsanzeewa Zanji yali nsanzeewa Mami Gadgets yali nsanzeewa kitegeera kwegamba tugenda ne tuyungibwamuko abantu along the way naye ng'ate bajja lwebyo ebitono bye tuba tukola taata taggambangako senga wawe yagambye bw'ati mama yagambye bw'ati jjajjawo omukyalo yagambye bw'ati anti kakati ne wanaŋŋamba nga nze kino kye kireeta akasente wange of course kiba tekirina ngeri gye kijja kunkosaamu maama akulabye ku TV oba maama ye takulaba maama abiraba bonna babiraba tewali atabiraba bali bombi alhamdulillah yebalizaalwa batoobo mulimu atutte karakita eyo temuli bali bonna baana bampisa babuulirire mujja balaba ku sho mbu baagala nakulaba mukazi wange ku sho mujje mumulabe era we tubadde tudda omukyala mujje mumulabe akakyala ndi mufumbo wamma nzijukidde nabiraba ku mitimbagano byekidaala owooyo omwana wa lweyo Eddie babitimba bigenda yita mu vidiyo ebifaananyi gyebiri oyanjudde omwana wa bendi abijjayo era nategeera agambye yabijjayo yabijja naye ebyo byokola sitebiba birungi ebyaki obeera nga akweka omwana wa bendi mumwagaza ki tumulabe abalogo bangi repi tomulaba bani ne bindeeba banange omukyalo oyo mwana ali atya banange gyali omwana ali bulungi mwana ki omwana mwana ki mwana waffe mwana ki muffin baby muffin taata w'omwana webale kutuuma mwana mannya yani muffin gendera oyanjudde kati olwo bayinza okugoba ku bwa producer bwa show teri Morning Express teri ayinza kungoba bajja kugoba ate oyagala twogereko ku bakama oyanjudde obwana mama bwa mukyala rapi nkwagala nnyo maama kulika baby olutalo olwo si lwangu naye ayibala edduku ani yagambye yazadde tata w'omwana ani yagambye byazadde Allah yeebale tata w'omwana webale kuzaala alhamdulillah anti gwamanye olaba ogambye toyinaayo kaana nga wano waggisaamu abaana b'abandi embuto ze mwajjamu zo tozibala gamba nina abaana bana bafu taata nina abaana bana bafu
kiwedde tugende mu maaso. oyanjudde omwana wa bendi tozaddeeyo n'omwana Kuzaala lutalo. omwanjudde omwanjudde kyewuunyisa va kuffe abatayanjula kozi tebatumanyi omwanjudde tolinayo yadde n'omwana nakuyita okolaki nakuyita mu kwanjula. amuzonyirira Alhamdulillah. esimu ejjuddemu meseji za I love you mukyala waka kino gyolina kyetere yagiringiza tulina hamla nze gemanyi nga Hamza Ssentongo yadde tayagala tolikuliriza yadde tayagala gwogera hamla owa tulina Hamza Ssentongo owa hamla ebyemedia fe tukyali omukyala takulaba ku video n'agamba omwami oyo alayika mwenzi mukyala ki mukyala we yennyini owewaka alo yatandika okubaliga ali ne basereebu ali ne Mary Bata owewaka taliyo kugambyeko nti ndi mufumbo ndabaye wallahi tugenda bunoonya wallahi tolina ogenda bujja esimu buli kati olaba hamba gyoli manyi hamba gyoli yoyo lugambo mendi betukola naye olugambo abuyina tabulina ajabu nsindikira tujja bubala omwana oyo oli ku social media taliiko mwana ki mukyala waffe aluwa oyo gondaze senina omukyala gwenkulaze oli ku social media taliiko obikwasaganya otya obufumbo n'omulimu ali nanoonya bifaananyi bya mukyala we atuli bize andagayo kamu damu olage damu ate olina kikyogezaako totala kulaga ndaga nange ninze kulaba olwo lyali lyagambwa bombi babiri beeguddeko balugambo ndaga ate ng'ogirira eyo kale kyewuunyisa omukyala gwalina mulungi nnyo naye singa amanya ebikolwa bye ndaga ekirala byonna mbiraba ndaga ekirala maama yagala tumalamu bumazi kala biweddeyo tebina ggwayo manyi olina bingi ndazeeko gwe ate maama maaso galimu memory card nti nera obikutto nabiteekayo ekimala kimale amulavu gwe tuli naye ebyemedia subscribing banange content ena gwe mba nkola ku tiktok mba mukolera mwanatu gwolabye baby mba mukolera gwe mukyala wange era yona gyoba oli just know that your mommy loves you so much and ye Ssentongo Hamza Ssentongo Hamza abeera atya mukyala we yoyo omwami omukyala Ssentongo Hamza tukutumidde naye kyoba omanyi ono kyoli nakyo kyetere ekimanyi kyetere takyabitya ebigambo ebyo naawe tebikyamukanga yamala teeka mu kati yayagala nsi yateeka mu kacupa teyateekamu ndabika nze yateekamu alimu kubanga owaddala senga anoba naye onoba olagawa wafunza osanga agazibu g'eggwanga lino taata fe abalina ebizibu wanki fe abalina ebizibu ebizibu byobimanyi naawe bingi fe abanditomedde beyanditomedde
ekisooka tebalabika bulungi, tebalina ssente. taata naye wafuna omusajja ali 5 in 1 alina ssente alabika bulungi. 5 in 1 yabeera ati 5 in 1 yabeera ati everyone 5 in 1 ng'olina ssente ng'oli mulungi ng'onyirira ng'olabika bulungi ng'otwalibwa ku buko. ani yagamba oli mulungi? Wanje ani yagamba mbu oli mulungi? okola ku TV ng'oli mubi. Gwe webuze lwaki tokola lwaki toweereza program, lwaki oli producer. Mubeera eri mu bikateni waliwo ababalaba naye ffe be bateeka ku front line tuba tulina engeri gye tumeremenyamu bwe tuti. Abalabi nabo no bali ku kizibu batuuka ekiseera ne bagamba ye banawe obwongo baleeta gwaki ku TV. Naye mmwe obeera eri obula kulya biwaya ate tereeza ate mufumba ki? Abafumbira temukola. Era mufumba batafumbika. Mufumba bafumbika. Mulumiza abaana balungi emitima okuba muli baserebu tosula waka. Nsula wa? Mukubire? Mukubire. Mukubire mubuuze osula wa? Soko njako microphone. Sijako mukubire wano. Mukubire. Soko njako microphone. Lifeline. Lyerinnya lyawa omwana attu. Hello? Assalamu alaikum. Hi baby. I'm okay, how are you? Bagala kuwulira. I love you. I love you. Hello? Hello, my love. Oyinza okuba tewamulekedeza akameeza omwana tuli mu muhayi my love. Nagikwata. Omukazi ali ow'enjala. Eno tuva kulya nkoko y'etaano waka yalese 2. Ate kali eriko okwanya wali n'owa 2. Nga tumaliriza. Tukogeddeko. Tumalirize. Tulina ekivulu. Omukazi wamulekedde 2,000 wali eryogabye emitwalo 2 kuwa buwi nnamba. Oba mwabaki bana abasajja mwewummuzeeko obwenzi obungi bussa. Ng'ennaku z'omwezi 5 July ndi ku Bat Valley Theatre mu An Evening with Ham Love. Banange come and support me banange. Nina omuzanyo gwe nabawandiikidde. Mulungi nnyo munyuvu tegwesitaza. Osoleeta omwana wo w'emyaka 2, 3, 4, 5, 10 bonna ne bajja ne tubeera ffenna. Abayimbi mbaleetedde Tomoni, ndeese Chosen Becky, ndeese Mary Butter, ndeese Maureen Nantume, ndeese Henry Mwanje, ndeese Jovan Luzinda, ndeese Flona, ndeese Queen Florence. Bannange bangi nnyo. Okuyingira giri emitwalo 2 ku mitwalo 4 n'emitwalo 5. Emitwalo 2, emitwalo 4, emitwalo 5. Saa mmeka? Tuyingira saa mmeka? Nzigi ngenda beera nzigudde ku ssaawa 10:30 ng'era omukulu ABM Media ndowooza gwagenda okusitreaminga show yange live. Tugenda kwogera ku bisaale tulabe Sojimpanga ofa nga nakubeererawo. Nakubeererawo. Wano nsasudde wenzize. Mukulu agambye agenda streaminga show live. Neyanze game jagiraba ku YouTube channel ye. Baddiya bange. Kati soko njo kisiri bulungi. Sina data enjala ennuma.